Buli mwaka Obwakabaka bwa Buganda butegeka omwoleso gw'ebyobulambuzi ogwa Buganda Tourism Expo nga n'omwaka guno butegese omwoleso gwe gumu nga gwa kuyindira mu Lubiri e Mengo. Omwoleso guno gwa kutandika olunaku lwenkya nga guno gwa kutambulira ku mulamu ogugamba nti eby'obuwangwa byaffe bisobola okubeera entabiro esobola okuvaamu emirimu gy'ebyobusuubuzi. Tutuuseeko mu Lubiri omwoleso guno we gugenda okubeera ng'enteekateeka zonna zijiddwako engalo ng'aboolesa ab'enjawulo bali mu kuteekateeka midaala mwe bagenda okwoleseza. N'ebitongole eby'enjawulo ebigenda okwoleseza mu mwoleso guno nabyo byatuuse dda mu kifo ebigenda okwoleseza. Minista wa Ssabassajja Kabaka w'eby'obuwangwa ne Nono era nga yavunanyizibwa ku mbiri Namasiiro wamu n'ebyokwerinda David Kyewalabye Male ategeezezza ng'omwoleso guno bwe gugenda okubeera ogw'enjawulo ku myoleso egibaddewo. Engeri bisobola okubeeramu enteekateeka eby'obuwangwa kyawamu n'ebyobulambuzi. Tulinawo ekyalo ky'Omuganda omuli amaka g'Omuganda nga bwe gafaanana era nga bwe gaafaanananga n'ebyo ebyakolebwangamu ate nga mulimu n'olusuku okulaga ebyabeeranga mu lusuku. Oweekitibwa David Kyewalabye Male era atwanjulidde enteekateeka ez'enjawulo omwoleso guno kwe gugenda okutambulira. Era nsaba abagenyi abayite basobole okukuuma ebiseera. Ate era mu ngeri y'emu Ssabassajja Kabaka ajja kuggalawo omwoleso guno mu Ssabbiiti ng'ennaku z'omwezi 3 era lujja okuba olunaku olusembayo olw'omwoleso guno. David Kyewalabye akunze Obuganda bwonna okujja okwetaba mu mwoleso guno okusobola okuyiga ebyo bye babadde tebamanyi. Kubira Obuganda bwonna omulanga osobole okujja mu bungi okulaba ku mpologoma n'okwaniriza Ssabassajja Kabaka ng'alabisira Obuganda. Abavubuka nabo bayitiddwa okwetaba mu mwoleso guno okusobola okulambula ebika byabwe basobole okubimanya. Abantu ab'enjawulo abagenda okwolesa mu mwoleso guno batubuulidde ebintu eby'enjawulo bye bagenda okwolesa. Olwaleero wano we tuli tugenda kwolesa olubiri lwa Ssekabaka olw'akawumpuli ebyeko. Tugambe kuweesa, kuyigga, akaalo, matendo. Omwoleso guno gwa kuggalibwawo mu butongole Ssabassajja Kabaka ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno gwennyini. Karo Nakibuule yabaddeyo ku Owekit TV Amasukkulumu.